Congratulations. And you've done the NRM ticket. Thank you, NRM. Oye! Museveni oye! Oye! Kayunga Ju! Uganda oye! Oye! Turumbe National oye! N'olwekyo njagala okukowoola abaminisita abakyala, ba MP abakyala, n'abaami, ne baminisita abaami munkwatireko nsobole okuddayo nvuganye n'abo bonna abaza okunvuganya nabo bakimanyi nti nze asinga. Bw'obanga oli mukyala ng'olina obukulembeze mu NRM gye tuyita eyaffe Women's League, ate kyandibadde kya muwendo, kyandibadde kya bbeeyi okuleka abakyala abalala nabo bajje baweereze NRM mu capacity ya Women's Council. Spaces nene nnyo eziriwo ez'okuweereza. Bw'obanga oli ku National League, Women's League ey'ekibiina ekitannalowooza kuva mu buyinza, tojja kwekukutiriza eno ate mu Women Council. Tulowooza nti wa omukyala omulala amaanyi ne support yonna naye asobole okuweereza abakyala b'eggwanga. Ffenna tuweereza gavumenti emu, tuweereza president omu, era n'ebiruubirirwa byonna tukola bya NRM. Manifesto implemented essaawa eno for the next 5 years ye ya NRM. Nze nzize mpitawo nga sivuganyiziddwa kyekimu ne bannange okuva mu magombolola ag'enjawulo. Abakyala ba NRM e Kayunga, buli mukyala yaweebwa omukisa okulonda omukulembeze we ku kyalo, era abakyala ne batuteekateeka okuva ku byalo, ku miruka, ku magombolola, mu town council ez'enjawulo paka we tutuuse olwaleero ku district. Farida Kibwatu kyamwetaaga nga bannayuganda asimbudde wano Kayunga agende akolere Uganda yonna. Weebale Farida, era nkukakasa tiffe tugenda kuvaayo ng'ab'e Kayunga okutandika okunoonya akalulu mu Uganda yonna nga tunoonya kako Farida.